Kalungu amaka agawerera ddala 107 ge gaganyuddwa mu nteekateeka y'okugabira abayizi amasimu ga sseereza era eddimo ly'okukwasa abazadde essimu zino oba taabu gukoleddwa omuteesiteesi omukulu mu minisitule y'ebyempuliziganya n'okulungamya eggwanga Dr. Amina Zawedde. Ono ategeezezza nga kino gavumenti bw'ekikoze okusobola okuggula obwongo bw'omwana mu kyalo nabo basobole okweyambisa omutimbagano ng'abawangaalira mu bibuga. Kye tutayagala nti baana baffe batuuke bagende mu bifo kompyuta zino gye ziri nga tebamanyi na bwe bagiteekako oba ng'agamba nti ye tagirabangako. No. Dr. Zawedde agamba nti kati Uganda weetuuse etambulira ku tekinologiya era n'asaba amasomero okutandika okugerekawo ssente ensaamusaamu eri abazadde okulaba nga buli mwana afuna essimu ng'eno. Kubanga nga gavumenti ffe tetusobola buumu obwo ne tubamalayo naye ate nga bwetaagisa. Kaakati kafande ako bwe kabeerawo essomero neemanya nti banne buli mwana ku ssente z'aleeta eza school fees tujjako akasente bwe kati akagenda ku ekyo. Era ategeezezza nga gavumenti bw'erina enteekateeka ey'okuleeta kompyuta mu byalo abantu basobole okwongera okumanya enkozesa ya tekinologiya. Oba tuyinza okugamba nti oba ku district oba ku sub county ng'abantu bwe baakolanga zi library eddanga za community. Kati ne tukola nga tuyina ssente eyo ng'omuntu yenna ayagala okukozesa kompyuta agendayo ne bamuyigiriza n'ayiga nga kompyuta za community. Okusinziira ku Edgar Alinayitwe akulembeddemu eddimo lino essimu zino abatuuze basobolera ddala okuzikozesa okwekulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo nga n'obukuumi mw'obutwalidde. Kuba tetubawo buwi masimu tubayigiriza n'okugakozesa. Osoma otya ku ssimu, ogirabirira otya, ogikozesa otya okwegatanga ku security groups ez'ekifo kino eky'ekyalo ky'Ekalango. Byonna tubibayigiriza ate nga tusuubira nti bwe baba bagikozesezza bulungi tukiwa nti zijja bayamba ate zitumbule n'omutindo gw'ekifo kino. Omubaka wa gavumenti mu Kalungu Padde Kayondo asabye abatuuze obutazikozesa mu kwesitaza ggwanga n'okuvoolerako abakulembeze n'abasaba abazadde okuzeeyambisa obulungi nga batumbula n'ebyobulimi. Kubanga ebiseera ebisinga bwe tuba n'essimu zino ziseereza ate tuzikozesa oluusi ebintu ebyesittaza ebyonoona values zaffe ne culture yaffe. N'olwekyo njagala obbakubiriza nti gendanga essimu eyo oyagala ekuwa essanyu nti ogifunye naye ng'esobola okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo. N'omanya nti agenda okungulako emmwanyi bw'aba ngamba 1500 egindi bagula mmeka kanteeke mu ssimu yange nneme kukolaki kujja atanzibe. Essimu ezo tuzikozese okubeera nga twekulaakulanya. Abatuuze abafunye essimu zino essanyu babadde nalya nsusso nga n'abamu kibadde nga kirooto okukwata ku ssimu z'ekika kino. Abaana baffe bagenda kuva mu nzikiza babe n'obutangaavu batambule n'ensi babe n'okumanya ate n'otukuumira abaana ate n'okugatta emiriraano kubanga tunaaba nga tukakozesa n'abaana tujja kwongera okuba nga tukwatagana. Akuuma kano kagenda kunnyamba ne famire yange n'abaana bange basomereko. Okusinziira ku Dr. Zawedde essimu eziwerera ddala 19,000 ze zaakagabwa okwetooloola eggwanga era ebyalo 120 bye byakaganyulwa mu nteekateeka eno. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.